Omuntu omu atiddwa ate abalala babiri babatemye ne bafuna ebisago nga bateeberezebwa okuba ababbi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Butambala n'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Mu disitulikiti y'e Butambala ku kyalo ky'erima Kibutu mu ggombolola y'e Bulo, abatuuze baayo bakkakkanye ku musajja wa myaka nga 35 ategeseeko limu lyokka erya Kibuuka bamukubye emiggo ne bamutta oluvannyuma lw'okumusanga n'ensawo y'emmwanyi enkalu nti ng'abadde ku kkubo ng'alinda takisi eziva ekyerimu okudda e Kampala. Bwe bamubuuzizza gy'ajja emmwanyi n'adda mu kutamattama n'ekidiridde kumukuba. Abamu ku batuuze b'ekyerima Bulo Butambala nga bakulembeddwamu Kasujja Geraldine ssentebe w'Abanyarwanda mu kitundu ekyo bategeeza CBS nti Kibuuka abadde muzzi wa misango nga yeeyisiza ddala ng'omuyeekera nga kizibu okumanya waasula nti era ebiseera ebimu abadde anyagulula abatuuze n'okuteega abakazi ku makubo n'abakwata ku mpaka. Yabbye emmwanyi naye libadde ku luguudo nga lirinda takisi litikke entwala yaalyo, awo we balisangidde ne balikuba ne balittira awo. Naye emabegako yalumba owa mobile money omukyala ne limutema, kaakati olwaleero balikubye ne balitta. Ate mu disitulikiti ey'Empigi ku kyalo Seenene mu muluka gw'Emaziba mu tawuni kansi y'Empigi, abavubuka babiri abagenze mu musiri gw'emmwanyi okuzibba babatemyetemye ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Kigamba okuba nga abavubuka abo babadde bakanogako endebe 2 abadde bakuuma emmwanyi ne babalaba, era omu Rigani wa myaka nga 28 poliisi emuddusizza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, ate omulala tategeesekese mannya ye adduse. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Minisita ow'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kahindo Otafiire alagidde ekitongole ky'ebyamakomera nti kyawule abasibe abalina obulwadde ku basibe abatali balwadde okutangira obulwadde okusaasaana. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa lipoota eyakoleddwa abasawo okuva mu ssettendekero Makerere nga bakugu eyalaze nti obulwadde bw'akafuba mu makomera bwegiriisa nga singa tewabaawo kyamangu kikolebwa ate bujja kutta abasibe. Minisita ow'ensonga ez'omunda General Severino Kahindo Otafiire ategezza laadiyo Kyabasa nti batandise okuwuliziganya n'abatwala obutereevu enteekateeka y'ebyamakomera okulaba engeri gye bakwatamu ekizibu kino. Abantu abonaka bulwali bwa TB gundi Commissioner General asikorako tekana bwala ageza kukulawa nanka abalwadde baba isolatinga babateka mu ddwaliro nanka n'abalala bagezako kubanga commission wabe nanka wa makomera yekenyini musawo wa veterinary bagakolera population ya milioni nga 17 milioni 8 n'omusobo wetaka kata makomera size je tulina emirundi 3 kubanga batebajja kuleterayo kuze musango ate banji babasiru wabatuuka kuba banji wabatuuka kunaka okufuna abasibe banji kituufu kubanga omujuzo mu Minisita ow'ebyobuwangwa Ennono Embiri Amasiro entambula wamu n'ebyokwerinda mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala azzeemu okujjukiza Obuganda okunyweza obukulembeze bw'ebika ku mitendera gyonna ng'olwo lwe bajja okukuuma Namulondo nga nywevu ddala kubanga bulijjo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Bino Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala abyogeredde ku butaka bw'ekika eky'Enjovu Kambugu mu ssaza Busiro mu nteekateeka zaaliko ez'okulambula obutaka bw'ebika bwonna mu Buganda. Gwe gwali omulamwa nga tujaguza emyaka 3 tunyweze ebika byaffe tukuume Namulondo. Ebika byaffe bibadde binafi ate nga ffenna bye bitugatta ku Buganda. Nolwekyo nga buvunaanyizibwa bwaffe ate naddala nze Ssaabasajja gwe yasukkulumya nkulembereko erina ery'obuwangwa n'ennono nga nina okukulemberamu omumuli n'okulemberamu ekiwendo ekigenda okuzza Obuganda ku ntikko. Ensonga esooka gye tutambuza mu bika byonna era gye tuleese wano mugisunsule mugyetegereze. Kagiyite na Ssemasonga ya ministry gye nkulembera y'ey'okuteekateeka n'okunyweza obukulembeze ku mitendera gyonna. Tuteekwa buteekwa okuteekateeka obulungi n'okunyweza obukulembeze ku mitendera gyonna egy'ekika.
Owekitiibwa Dr. Anthony Wamala asabye abakulu mu bika by'Abaganda okulongoosa obutaka bwabwe n'okuwandiisa ebyobugagga eby'ebika byonna bisobole okuggyayo obulungi ekitiibwa ky'Obwakabaka nga Ssaabataka bwe yalagira. Mbegayiridde basebo ne bannyabo ab'enjovu naddala abakulembeddemu omumuli okukola ensonga zaffe ez'ebyobuwangwa muzikole nga nnyonjo. Mbebazizza era bagamba okugyamu engato nga ddala tulina nti weesitala kugyamu ngato nitugenze ku bifo gye bakugamba okugyamu engato nga ne woolinya naawe ensonga eyo nkulu ey'okuyonja n'okutereeza obulungi ebifo byaffe kumpi emyaka 10 ab'enjovu baakabeerawo emyaka 10 ekitebe kyammwe kino oyinza okigeraageranya ne Lubaga oba ne Namirembe. Ndi mu nsonga eri namba 2 twagala okusikiriza abantu twagala biteredde. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Nsereko Kalamazi Namwama Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba asabye abazzukulu baleme kuva ku nnono era bakole emirimu gy'Obwakabaka n'okwagala Obwakabaka busobole okusigala n'ekitiibwa kyabwo. Tuli bamukuuma nnono abakulu b'ebika n'ebika byaffe tutambulira mu kukuuma ennono naye nga bwe tulabye ebika byaffe bibadde bigenze bisereba. Waliwo n'abaayagala amaanyi ago gabeera amatono. Ogwo omulembe gwagenda kati tuli mu mulembe ogw'abantu abategeeragana bwe tulina okulaba nti tuzza ebika byaffe bikomewo tusobole okweyagalira mu musaayi gwaffe kubanga oyo atudde awo Omutaka Mukalu ffenna tukakasa nti yakiikirira jjajjaffe yatandika ekika ky'enjovu. Omukulu w'ekika ky'enjovu Omutaka Ssesanga Mukalo David Sylvester Ssesanga nga yowe 17 yeebazizza Oweekitiibwa n'Obwakabaka olw'enteekateeka eno gy'agambye nti egenda kukyusa embeera ebika gye bibadde biddukanyizibwamu. Abatuuze b'e Butende mu tawuni kanse y'e Buseesa e Bugweri baguddemu entiisa munnaabwe Amos Magoola bwe yeetuze mu kiro ekikesezza olwaleero lw'amabanja agabadde gamutuuse mu bulago. Abayisa ababadde bagenda ku mirimu gyabwe be balengedde Amos ono nga yeetugidde ku muyembe nga batuuze wamu nga bakulembeddwamu Ayubu Menya bagamba nti omufu azze abategeeza tiyeewola ssente nnyingi mu zibbanka wamu n'ez'emyoga wamu ne mbamanerenda ezimulemye okuzzaayo. Mbwansi eno olw'ebizibu ebibaawo mu nsi basebo ne bannyabo twenda okusaba Baganda baife bw'obanga obaire n'obuzibu oyidayo baino mwabyogeraku mwabona engeri ye mubitereeza okwetoola mu nsi olwisi tina ekisinga bulungi n'olwekyo twenda kusaasira banaife n'okukoba abantu abali n'embeera eri kubita mu bulumi nti ng'okaali kwetuusa ku bubi jjayo baino gy'okobere baino obuzibu basobole okubwingiramu tomana obulamu bwakataasibwa. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Enkalu zaayongedde okukalambira oluvannyuma lwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama okulemera ku nteekateeka gye yayanjudde egaana omuntu kinnoomu okuddukanya omulimu gwa takisi ng'agamba nti gavumenti eyagala guddukanyizibwe nga guyita mu sako ez'abagoba ba takisi yadde nga kino kiwakanyizibwa abakulembeze ba takisi. Ekibiina ky'abagoba ba takisi ekya Uganda Taxi Operators Federation UTOF kyagambye nti enteekateeka eno yayanjuddwa minisita Byamukama tebagenda kugikkiriza nga bakooye okubafuula sekyuka kitaluma ente y'abato. Wabula minisita Byamukama yalemeddeko ntagenda kutiisibwatiisibwa ab'ekibiina kya UTOF nti kubanga kirimu abantu bagambye nti beenoonyeza byabwe n'agamba nti nabo bazze ttungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde. Kati omuntu ogamba nti kino tukireese kubanga bawakanyiza ziri etiqueting eza digito baleme kulimba naye lwakuba nti abatakisi mugenze mubalaba okuva emabega bwe tubateekawo ekigambo kya root chart bavayo baagala kulwana ne tuvaawo ne tuteekawo digital number plate ne juzi byali bifuuse bya mbiri bo buli bwoleta ekipya babeera bwe batyo ate n'ababoda baali bwe batyo naye kati ababoda ennaku zino bagenda nga batereezaamu bamala okulaba boda zaabwe bazikozesa okutta abantu kati bagenda batereezaamu n'abatakisi bwe bali ate njagala kukakasa ampuliriza yenna tetujja goberera bigambo by'abantu kinnooma akagurupu k'abantu nga 15 okulemesa emirimu gya takisi eyamba abantu emitwalo ewera mu 50 ne miliyoni okusukkamu
tujja gikola kyova olaba tugenda goba n'emmotoka eza takisi eziri ku makubo ezisibiddwa emiguwa naye bulijjo batukireeta takisi zive ku makubo nga bajjayo lwaki mutugoba tulyewa tetujja kugoberera ntolito z'abantu ate ng'eggwanga libonaabona tulina okutereeza emirimu ekyo kiggwe tugende mu maaso. Kyokka ye omumyuka wa nnyini ntebe w'ekibiina kya Utofu Mustapha Mayambala bw'abadde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba agambye nti ye alaba enteekateeka ya minisita Byamukama tegenda kukola kubanga yaleeteddwa mu mutima ogutali mulungi. Mayambala wanjisebo buzibu ki omulina n'enteekateeka ya minisitule y'ebyentambula? Minisita oyo ekyamazima bukyanga ajja mu minisitule ya transport tatwagalangako n'omulundi n'ogumu kubanga bukyajja communication zonna ze twali tukoze nga tusindika mu ofiisi ye talina n'emu gye yali azzeemu tatusinkanangako kubaako nteekateeka gy'atunnyonnyola nga minisita waffe owa state owa transport. Ate era nga waliwo okemabega waliwo abaali batuwakanya nga tumaze okukola federation abatwabira mu parliament era minisita Byamukama bwe bamuyita mu parliament yatukubirayo n'aga nti ffe abo aba Utofu tetubamanyi nga ministry era ne bibakola biri mu bumenyi bw'amateeka. Can you imagine nga minisita General Katumba Wamala yali mu ssaale mu kulaba nga atugatta tuveemu entalo ezaali mu mulimu gwa taxi ye n'asanga ekiwedde ng'entalo ziweddewo tenga teyali Honorable Kyofa Togabye ne yali Deputy ED Engineer David Luyimbazi twali tuwedde Byamukama nga yatukubye. Wayise omwaka mulamba Honorable Byamukama tatuyitangako kutulaga nteekateeka z'alina eri omulimu gwaffe tuwulira nga tetuli bamativu n'enteekateeka yonna Honorable Fred Byamukama gy'aleeta eri omulimu gwaffe tulaba nga ayagala kutuwunzika ateekewo ebibiina biri bye tulaba byali emabega. Minisita agamba nti takisi kati zirina kuddukanyizibwa ssaako si muntu ssekinnoomu. Naye kati ekyo kiki kyategeeza nawulidde yagambye zirina kuddukanyizibwa mu ssaako oba mu association. Olwedde association twagikola ate ekirala ekituluma n'eddoboozi lya pulezidenti bwe twatuulanga naye baatukuutira okulaba nga tuva mu bibiina ebingi ebibadde bituleeseemu entalo twegatte tukole obukulembeze n'ekibiina kimu ekitutwala. Ekyo twakikola. Kakati ate Honorable Byamukama yayagala kutuzaayo ate mu bibiina ebingi tutandike okuddamu okulwanagana. Ate agamba mmwe muleka kuwundika abantu batono. Awo musekereramu n'omusekerera ave mu kulowooza nti tuli kabinja akimanye nti tuli gubinja naye tugenda kusala amagezi gonna tumulage nti tetuli kabinja. Yeebuuza mmwe mwalondebwa mutya? Kati abuuza biki ebyo? Mayambala wanjisebo ensonga endala gyagambye nti kati kino kye baleese kyakulungamya mulimu gwa public transport. Atayagala kulungamya oyo ayagala kuwunzika kibiina kyaffe ateekewo ekibiina kye naye nga yeekwese mu kawaayiro akagamba nti kulungamya ffe tetumulabamu kulungamya n'omulundi n'ogumu. Fe babadde batulira ekipapula kya 20,000 nga kitulema n'okusasula kakati bakivuddeko ne bagenda ku 60,000 kati ekyo ffe kye tukaayanako naye tetwagala kutunyigiriza kubanga etteeka engeri gye baalisengeseemu ya kutunyigiriza so si kutereeza. Abantu bangi bagenda kudduka mu bizinesi y'ebyentambula. Wadde ogamba nti enteekateeka eno yakugoba abamu ku mmwe mu mirimu olowooza abalala tebakuyingiremu nga minisita bw'ayagala? Kakati bagenda kuyingira mu kyokya. Honorable Minister Byabakama is a state minister. Uganda tekoma ku ye bw'aba ye tayagala kutuwuliriza tetujja kwekubira enduulu abamutwala waggulu bajja kutuwuliriza. Tetusobola kusirika omulimu gwaffe gusaanyizibwewo kubanga ye yasoma atula mu ofiisi erimu AC nga tasobola kulowooza ku bantu ba bulijjo abasiiba mu nfuufu eno wansi. Naye yavunaanyizibwa ku nsonga zino. Naye si asembayo. Golowooza kino yakisazeewo nga ye omuntu tebyayise mu kabineeti. Kati bwe yali agenda mu paalamenti okutukuba agambe nti Utofu terina mugaso tesaanidde kubeerawo yakyebuuza kwani. Kati ffe kyekifaananyi kye tulaba nti asobola okuvaayo n'abyogera nga ye olw'essitina gy'atulinako. Yagambye nti aba bodaboda nabo basooka kuba n'empaka bwezito naye kati bo bateredde. Aba bodaboda bateredde yabakolamu mulimu ki okubatereza era aba boda ffe twabagatta. Minisita Byamukama ye yabagatta. Ffe twayita aba bodaboda nga tumaze okwegatta tubeere ekyokulabirako eri aba boda basobole okwegatta. Ate toyinza nagamba nti aba bodaboda bali organized okutusinga. Kati buzibu ki bamunenya minisita Byabakama? Ffe tumuyinako obuzibu kubanga emirimu agikutte bubi nnyo. Apapate alina n'obusungu alina n'enge ku ffe.
Lwaki? Kati awulira nga alina ekiniga alaba ffe weetuli tetuvaawo abantu batusuuta kati awulira ekiniga. Yagambye kamwogereki enteekateeka erina okugenda mu maaso. Bw'anaabanga tatudde naffe bannannyini mulimu guno ogwa takisi enteekateeka ejja kubeera bolongoto era ali mu kirooto. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya tuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Olukiiko luddukanya empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere lukakasizza ensengeke y'ebibinja ku mutendera gwa ttiimu 16 era ebika byonna bisengekeddwa mu bibinja 4 nga buli kibinja kirimu ttiimu z'ebika 4. Bannantameggwa b'empaka ez'omwaka ogwedde 2024 bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonga ab'Engabi bali mu kibinja A nga balimu n'ab'olulyo olulangira ne bazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene saako bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajuula ab'Embogo. Ekibinja B kirimu bazzukulu b'Amaziga ab'Empindi, bazzukulu ba Bosa Lwomwa ab'Endiga, bazzukulu ba Kabazza ab'Akasimba ne bazzukulu ba Nsereko Kalamazi Namwama ab'Ekkobe. Ekibinja kya kirimu bazzukulu ba Kantuntuke ya Muleme Muteesa Asira ab'Engo, bazzukulu ba Gunju ab'Obutiko, bazzukulu ba Kitanda ab'Enjaza ne bazzukulu ba Nakirembeka ab'Omutima Omusagi. Ekibinja D kirimu bazzukulu ba Nankere Kiwutta Kyasooka ab'Emmamba Kakoboza, bazzukulu ba Kanyana ab'Engabi Ennyunga, bazzukulu ba Sebukko mu Kibindu gwa ab'Olugave ne bazzukulu ba Katumba Mulege ya Mugema ab'Enkima. Emipiira ku mutendera guno ogw'ebibinja gigenda kuzanyibwa okuva ku Sunday eno nga 18 era tewali kuddingana ku mutendera guno. Emipiira mbibinja gigenda kuzanyibwa okutuuka nga 22 omwezi guno, quarter finals zizanyibwe nga 28 omwezi guno, ate semi final nga 31 omwezi guno, olwo final ebeewo nga 7 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Omutendera gwa ttiimu 32 gwakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo era emu ku bika eby'amaanyi mu mpaka zino okuli Emmamba Namakaka, Engeye, Ennyonyi Ennyange, Engonge n'Ente byawanduse ate Effumbe ddyo lyawandukira ku mutendera ogwasooka ogwa ttiimu 64. Nyini ntebe wa district y'ewa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika alabudde ababaka ba parliament naddala abava mu kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza obutamala gayisa tteeka ery'ennongoosereza ery'eggye PDF eryayanjuddwa mu parliament kubanga ligendera kutyoboola ddembe ly'obuntu. Dr. Matia Lwanga Bwanika nga kaakano yeegwanyiza okugenda mu parliament ng'akiikirira Busiro South agambye nti abaka ba parliament balina okukimanya nti kasita banaamala ne bateekawo etteeka eryo olwo ng'amagye bagawadde omwagaanya okukola ebikolobero ku bannansi kubanga go gakolera ku biragiro byokka. Nga Omuganda baga nti ekijja omanyi ensonga esooka amagye mu nsi yonna n'ebeera Bulaaya kimanyiddwa nti amagye we gaviirayo waba tewakyaliwo kyamagezi kye bayita logic temubeera reasoning ebeera order kuba kutta na kusaanyaawo ekyo kye kisooka. Ekyokubiri amagye mu nsi yonna gakolera ku biragiro so si ku mateeka. Bino bijjidde mu kiseera nga abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bali mu kuyigga omu ku bakuumi ab'omukulembeze w'ekibiina kyabwe Noah Mutwe agambibwa nti yawambiddwa olunaku lw'eggulo ng'omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi bw'annyonnyola. Mukumutu actually basoose na kugenda bakujjawe ne bamukubakuba ne bamuteeka ku mpingu kati bamanyi Noah Mutwe waabeera ne bakaka kujjawe okubatwala waabeera talina kyakola musajja wattu n'abatwalayo n'awambibwa. Tuze tugamba gavumenti eno bannemulekerawo obumenyi bw'amateeka kubanga Idi Amin dada gwe munenya ate mwe mukoze n'ebisingawo kyamu omuntu abaziza omusango mutwale ku poliisi mutwale mu kkooti naye kati babatwala eyo ne babatulugunya ne babakulamu enjala bala ne bagenda ku social media ne beewaanawaana kyanaku naye bino byonna babikola bwabutiizitiizi kubanga balaba bannayuganda babakyawadda balaba embeera egende baviirako. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano.
awo olwatuuka ne wabaawo omwana omulenzi erinnya lye Kalali ng'omwana ono yali mutabani wa Kasoma Nakatanza ow'Olugavu ow'Emigadde ng'omwana ono Kalali yabeeranga ne kitaawe Nakatanza ku butaka bwabwe Emigadde mu Kyaddondo. Kasoma Nakatanza yalina embuzi omwana we ono Kalali ze yalundanga olwali olwo. Kalali n'agenda ku ttale okulunda embuzi nga bwe yali eyo n'alaba Nnaabugwamu omwami w'Essambwe ng'atwala abasibe ku kibuga awaali Kabaka Mutebi omubereberye. Nga tugenda mu Gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwokutaano ogwa Muzigo omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 2012 gy'emyaka 13 egyakayita Paalamenti yakwata omuliro kyaddaaki munnamawulire Kasibante Moses bwe yalayizibwa mu butongole ng'omubaka wa Paalamenti omutuufu owa Lubaga North oluvannyuma lwa kkooti okusalawo eggoye. Kooti ejulirwamu ye yakakasa Kasibante Moses ng'omuntu omutuufu eyali awangudde okulonda okw'ekifo eky'omubaka wa Paalamenti owa Lubaga North bw'etyo n'esikambulayo munna NRM Marwaha Paminda Singi Katongole n'ekkaanya ne kkooti eyasooka okulamula ti Singi yalangirirwa mu bukyamu ku buwanguzi ng'agenze mu kkooti. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu Constance Byamugisha, Stephen Kavumane, Remy Kasule baanoganya ensobi mu ky'okuddamu okubala obululu ekyasabwa Singi Katongole mu kkooti ey'Emmengo ne banyweza ebyali birangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda mu kusooka nga biwakira Simoneta Kasibante Moses obuwanguzi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 481. Ebyobufuzi ku muliraane Kenya byongedde okunyuma oluvannyuma lwe yali omumyuka wa pulezidenti Binojjo Geoffrey Rigati Gachagua okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja era n'akyanja okutandika emirimu okufuga ebyobufuzi bya Kenya nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ekibiina kino ekya Democracy for the Citizens Party DCP kyayanjuddwa olunaku lw'eggulo mu kibuga ekikulu Nairobi. Gachagua n'alyoka abuukula nti bamwerinde kubanga emyezi 6 egiyise agimazeeko yeebuuza ku bantu ab'enjawulo ku by'okutandikawo ekibiina kino era yenywezezza ekimala. Kyokka agavubuka gakawuula agakozi g'effujjo gazinzeeko omukolo guno ne gutabulatabula gaawudde abantu kibooko wamu n'okubasikaasikanya era bannamawulire 3 baalumiziddwa anti bulijjo kyabangi kirondamu Nawalubwa. Munywanyi wa Gachagua Cleophas Malala yalondeddwa okuba omumyuka w'omukulembeze ow'ekibiina kino ekipya. David Mwingati yennyini ntebe waakyo nga mu Kenya yonna nga n'abanene abalala abali mu kibiina kino be baali baminisita n'abaka ba Paalamenti mu gavumenti za Kenya ez'enjawulo.